Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu, amiina. Abooluganda, Omukama mulungi ekiseera kyonna Omukama mulungi era ze embeera ze weewaawo. Twebaza Omukama olw'ekirabo eky'amaanyi ky'atuwadde nate eky'obulamu. Twebaza Omukama olw'ebirungi byonna by'atuwa eby'omwoyo n'emubiri. Ekitiibwa n'ettendo kimuddirenga oyo Kabaka w'Abakabaka Taata. Era mu kiseera kye kimu Kitaffe twongera okwetondoola obutali butuukirivu bwaffe. Munnange tusaasire, tuli boonoonyi, tetugwanidde yadde n'akatono okujja mu maaso go, naye ate ggwe wekka munnange agaba obulamu obutaggwaawo. Kitiibwa ky'amawanga tusaasire, kubanga ggwe Kabaka w'obusaasizi wekka. Munnange saasira, byonna bye tukola tusaasire, tuli baana. Era mu kiseera kye kimu Kitange, nyongera okukwasa abalwadde bonna, gw'omusawo mu basawo, nsaba ogw'ola omukono gwo ogw'amaanyi oguwonya gutuuke ku balwadde bonna Taata. Era mu kiseera kye kimu nyongera okukwasa emyoyo gyonna egiri mu purigatooli, egirina asabira n'egitalina asabira. Ayi Kitange omuyinza w'ebintu byonna, nsaba Taata bawe ekitangaala eky'olubeera kibaakire batebenkere mirembe. Abooluganda, nyongera okubajjukiza nti guno omwezi gwe tulimu gwa maama, guno omwezi gwe tulimu gwa Sappule, guno omwezi gwe tulimu bannaaye gwa kwerwanako. Teri muntu yenna agenda kuyingiza ggulu, wabula gwe nga gw'omuntu gw'alina okwerwanako ne weefubako n'okuuma omukwano gwo wakati wo n'omukyala Maama Biikira Maria entiisa ey'amasitaani. Kubanga buli w'onyiikira n'osoma Sappule n'omanya amakulu agali mu Sappule, amazima mbagamba nti maama tasobola kulekerera mu buli mbeera. Maama tosobola kusaba omwana we Yezu ye n'asirika n'abivaako. Abeera alina okulumirira, abeera alina okutegeeza omwana we Yezu nti omwana wange gundi yeetaaga kino, singa oba otegedde amakulu ate agali mu Sappule. So bannange abooluganda, tunyiikire twongere okwagala Sappule, kubanga munnange Sappule ŋŋanzi, Sappule erimu ebirungi, Sappule etukuuma okuba nga tuli bakkakkamu, Sappule etukuuma kugamba etufuula abantu ab'enjawulo nga woolaba omukyala Maama Biikira Maria. Era guno omwezi naye guba nga guweddeko ogw'ekkumi, bannange Sappule tusigale nga tugisoma. Amiina abooluganda. Mbalamba mugyebaleko gyonna kimutuusizaako engabo olunaku olwaleero. Nzikiriza nti mwasiibye bulungi. Nze nasiibye bulungi, ekitiibwa n'ettendo nkimuddiza. Nasiibye nga Maama Maria mpambaatidde mu kiremba, ate ng'omusaayi gwa Yezu nagwo gunnaazaako buli bbala lyonna. Naye nzikiriza nti nammwe abooluganda bwe mutyo bwe muli. Mbaaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe Amaanyi gali mu Kigambo. Kigambo kya Mukama eky'olunaku olwaleero kitugenda okwebuulirako munnange ate kyasiimye. Tulyeko, omanyi bagamba emmere ey'omwoyo yo teggwa buwoome, bw'ekadde ebeera ewooma. Halo kivudde mu Zabbuli omutwe ogwa 13. Amiina, okuva ku nnyo olusooka okutuukira ddala ku lwokutaano. Era nga wagamba nti weebaze Mukama gwe emmeeme yange n'ebyo na byonna ebiri mu nda yange, mwebaze erinnya lye ettukuvu. Weebaze Mukama gwe emmeeme yange, so teweerabira ebirungi bye byonna. Asonyiwa ebikolwa byo byonna ebitali bya butuukirivu, awonya endwadde zo zonna, anunula obulamu bwo buleme kuzikirira, akussaako engule ye ey'ekisa, n'akusaasira n'okusaasira okulungi, akussa akamwa ko ebirungi, obuvubuka bwo ne budda bugya ng'empungu. Abooluganda, oyo ekigambo wa Katonda. Yeebale nnyo, yeebalege Katonda, yeebale. Yeebale nnyo, yeebalege Katonda, yeebale. Tufunye enneeme y'obulamu, Katonda yeebale. Tufunye Omukama ky'agamba, Katonda yeebale. Yeebale nnyo, yeebalege. Abooluganda, ndowooza muwulidde ekintu kwebaza. Abantu abasinga bakibuusa amaaso, naye ate nga munnange kinene mu maaso ga Katonda. Amiina abooluganda, kinene mu maaso ga Katonda era kisumulula obulamu bwo bwonna. Amiina, kubanga agambye nti weebaze Mukama
buli weweebaza Mukama oli mu buzibu, oli mu mbeera mbi, teweemulugunya, osigala ng'ogamba Mukama weebale. Amiina. Mukama weebale, mutendereze, mugulumize, mu mbeera embi mugulumize, mwebaze, ne mu mbeera ennungi kola kyekimu, kubanga atugambye oyo yenna akola ekyo munnange talizikirira, era akamwa ke kalibala ebirungi. Amiina. Era talikkiriza mbeera mbi kumulumbagana, era ye talifa mirembe na mirembe. Ndowooza kyawandiikibwa mukiwulidde abooluganda. Oyo yenna eyeebaza, okwebaza kintu kikulu, naye ate abantu abasinga bakubuusa amaaso. Ekyokulabirako tugeze mwami na mukyala bafumbo. Buli omukyala waafumba emmere, omwami n'agirya, wamala okugirya n'agamba maama w'abaana weebale, ofumbye nnyo nnyabo. Bannaye akagambo ako koolaba kasobola okuzzaamu omukyala amaanyi. Abooluganda ng'omukyala neewaba nga mulwadde yeewaliriza n'afumba, naye ng'omanyi ekimupika, omwami kano akagambo kayogera, maama w'abaana weebale, ofumbye nnyo nnyabo, nga ke kamupika. Kati gwe omuntu obuntu omutonde, akagambo ako wekakusanyudde bwe katyo. Naye ate olwo eyakisalawo, eyakiteekateeka nti kintu kwebaza kyamaanyi nnyo, buli wookeera ku makya n'ogamba Mukama olukeesezza weebale, nze ani munnange gw'olonze mu bangi. Mukama mwebaze. Eyo ssaala y'amaanyi nnyo. Essaala y'okwebaza ekutula enjegere, essaala y'okwebaza ebaza ebibala ebirungi mu kamwako, essaala y'okwebaza ekutemera amakubo we gatali, kubanga Mukama akuweesa na mukono gumu, akuweesa na mutima gumu nga teyeesikamu, agamba ono omwana wange yeebaza. Newe muwa akatono yeebaza, okumanya yeebaza, agenda n'akalyako ne banne, okumanya yeebaza, newe muwa akantu bwe kati nga tekaliimu nsa, ye agenda n'akola ki, n'akagabanyizaako banne. Kale twebaze. Ekyokulabirako wano madaamu wange, omukazi nze nali simanyi nti oba kigambo kyembeera mugamba nti shukrani kimusanyula, naye buli we nakimugambanga ng'omusanga ku masimu ng'agamba baganda be, bannange omukozi wange mulungi, buli kimu kye mmuwa, munnange neekirimu nekitalimu, yaŋŋamba madaamu weebale, nekitegeera nti ekigambo ekyo kimusanyusa. Era nze bakristo baganda bange, wano nze siggwerwako bulabo bwa mukyalo ono, buli waba agenze mubeera mbirowoozo, naye mmanyi lwaki mubeera mbirowoozo, kubanga akimanyi buli kyampa kyonna nsiima, oba katono oba kanene, ngenda mugamba madaamu shukrani, madaamu weebale. Tuyige okwebaza obuntu obwo obutonotono bw'okola, bwe bunyweza enkwatagana yo ne Mukama. Abantu abasinga babuusaamu amaaso. Ekyokulabirako gamba tulabire ku baana. Oyinza okuba nga oli eyo olina abaana, naye abo abaana b'olina nga mulimu eyeebaza nga mulimu ateebaza. Agannye bw'onkugamba ne woba ng'otambudde, tugeze olina John, olina Jessica, oba n'Abdala naani, naye nga munnange ye Jessica nga yeebaza, ekitegeeza ne wonaaba otambudde, Jessica ajja kuyamba okuliisizaako bano banna abateebaza, kubanga buli wonaatambula nga Jessica ajja kubeera nga mbirowoozo, akaana kange kankatwalire munnaye kapaani, kankatwalire ka swiiti kubanga kanjagala, kankulisaayo nzenna nga kambudaabuda. Amiina. Buli kimu kyekagamba neeyanziza maama, neeyanziza taata. So okwebaza kintu kirungi nnyo, wadde ng'abantu bakiyisaayisaamu amaaso, kubanga tulaba ne wano mu Abasesalonika asooka omutwe ogwokutaano olunyiriri 18 lugamba nti mwebazenga mu kigambo kyonna kyonna, kubanga ekyo Katonda kyabaagaliza. Amiina. Ekyo Katonda kyabaagaliza mu Kristo Yesu nga gye muli. Buli kigambo kyonna ky'ofuna weebale, weebaze. Obadde otambula ne weekoona, weebaze kubanga weekoonye. Obadde oli mu kulya mmere ne weeruma, weebaze kubanga weerumye, waliyo eri ateerumye. Amiina. Buli kimu kyonna weebaze. Omuyaga guzze bulamu, bwefukamira weebaze, beera nga Yubo. Yubo omuyaga gwajja mbulamu bwe, naye era yabeerangawo nga yeebaza Mukama.
teyatendewolera kugamba nti ye Mukama lwaki biki lwaki eno embeera ogirese mbulamu bwange era nze gw'obituusaako abaana bange obase obugagga bwange bwonna obutuute nedda tokomye nokwecundwazizza ebigengegenge nedda esigala yeebaza Mukama ye yantonda alina ensonga lwaki eno embeera ez'embulamu bwange naye mwebaza kubanga nkyali mulamu. Tuyige okwebaza Mukama mu buzibu tetulinda kumwebaza mu ssanyu lyokka ate ng'abamu ne mu ssanyu temumwebaza mulowooza ebintu bye muba mufunye mubifunye ku maanyi gammwe ani yakikulimba ani yakikulimba so tuyige okwebaza tuyige okwebaza Mukama atugambye buli we weebaza oyongera enkwatagana ye naye buli we weebaza oyongera okuggumiza omukwano gwe naye era akugambye nti obeera mirembe buli kimu kyonna ky'okwatako kidduka sipiidi kubanga maye ojja kumwebaza amina katweyongereyo n'Abafiripi Abafiripi omutwe ogwokuna olunyiiro lw'omukaaga n'olw'omusanvu olw'omukaaga lugamba nti toweeraliikiriranga kigambo kyonna kyonna naye mu kigambo kyonna mu kusabanga n'okwegayiriranga awamu n'okwebazanga bye mwagala bitegeezebwa eri Katonda oba munfuna abooluganda tolina kweraliikirira mbeera yonna wabula obudde bwe walimaze nga weeraliikirira weebazeemu okwebaza ssaala nnene eri Mukama okwebaza kintu kisanyula Mukama era tasobola kwerabira ne woba ng'oli mbuzibu butya tugenda ffe abantu abasinga ne tumalanga obudde abantu muntu n'agenda mu overnight n'amala omwaka buli overnight agenda oba mwaka ku mwaka agatta novena asoma sapule kugamba wamma tava ku sakramento naye nga tafunangayo kadde yadde eddakiika emu kwebaza Mukama wabula nga musaba byetaago banange Mukama mpa school fees ate landlord amanja ntemere kubo nfune ettaka nzimbe ennyumba ate nange njagala okugulako ennyumba ennungi nange nyambaleko bulungi munange by'abantu betusaba ebitaliimuusa byetusaba ekifo ky'ogenda ne weebaza just kwebaza gwe neogenda n'ogamba nze kati Mukama sigenda kuddamu kusaba kyetaago kyonna wabula nsazeewo ntandike nkwebaze bwebaza omuntu agenze mu maaso ga Mukama ne yeebaza noono omuntu agenze n'asaba obusabi ebyetaago golowooza ssaala yani Mukama gy'agenda osooka owulira agenda kusooka kuwulira eyo neyeebaza kubanga bye tuba tusaba ekyawandiikibwa kitugambye Abafiripi 4:6 nti bye tusaba ye Mukama aba abimanyi naye ffe tetukimanyi ffe tumanyi bwe tusaba ennyo bw'ogamba mpa omusajja bw'ogamba mpa omukyala abasajja bankudde nnyo wena olinga eyanneerabira ffe bwe tusaba aba abimanyi era aba akiraba nti abasajja bakudde nnyo naye bwekola kintu kimu omwo abasajja mwe bakuwulidde nnyo mwoba weebaliza amiina mwoba weebaliza tweyongereyo n'olunyiiro olw'omusanvu lugamba nti n'emirembe gya Katonda egisinga okuteekerwa konna ginaabakuumanga amiina abooluganda emirembe gya Mukama buli wobeera nga weebaza gikukuuma emitima gyammwe n'ebirowoozo byammwe bibeerenga mu Kristo teweebaza muntu obadde onoonya mwana olw'okuba bakulagirira simanyi agenda ew'omusawo omuganda gundi kati yakuwa obudagaana nkugamba agenda obunaabire simanya mu masaŋŋanzira ate obunaabe ng'okuba akakule ate biki kati ofunye omwana ekifo ky'okugenda okuweera Mukama obujulizi ekifo ky'okugenda okwebaza ate gw'ogenda kwebaza musawo wuli omusawo wuli gye walaga omuganda naye teyeyinaako buyinza tayina amiina era ne waaba akuwa eddagala nkugamba munange Mukama kulembere Mukama goberere amiina so twebaze kintu kwebaza kyamaanyi mbawadde ekyokulabirako abafumbo omukyala ne wabanga mulwadde atya naye ng'omwami we olumala okulya emmere amugamba mukyala ofumbye nnyo banaye maama w'abaana kano akamere nga leero kasufu ate banaye kano ko leero wakafumbye otya otaddemu birungo ki ebyo maama w'abaana just ekyo kyokka omukazi kimumala okufumba emyaka n'emyaka n'emyaka nga tafunyemu kwemulugunya mufumbo bwe amiina kubanga weebaza alaba nti omusiima alaba byakola obyagala amiina kale kyekino bannange abooluganda Mukama kyatugamba obudde bw'omala ng'osaba bumaleemu nga weebaza ebintu by'oba osaba Mukama abimanyi
naye agenda bikuwaatya nga teweebaza gwe buli mu kifo ky'okwebaza okomplaininga bukomplainizi ne mukama mazima nemala omwaka guno gwonna nga nkusaba ninagira nensigala mu mbeera we bati ffe ekifo ky'okwebaza tukomplaininga bukomplainizi. Amiina. Kati awo aba agenda amazima aba agenda kuwaatya. Katweyongereyo neekubikulira Revelation omutwe ogw'omusanvu olunyolo 12 lugamba nti nga boogera nti amiina, omukisa n'ekitiibwa n'amagezi n'okwebaza n'ettendo n'obuyinza n'amaanyi bibenga eri Katonda waffe emirembe n'emirembe. Kale ekitegeeza gwe wenna abadde atendereza abantu, abadde agulumiza abantu banno, abadde yeebaza bantu banno, awo nno mukwano oli mu nsobi. Tulina kwebaza muntu omu yekka, Mukama Katonda. Amiina. Gwe tulina okwebaza Mukama Katonda oyo yatutonda buli kimu kyonna gwe tulina okitunuuliza kubanga yenna nnyini buyinza. Naffe abantu amazima tugamanyi lwakuba munange tweyisaako tuwakana bintu, tuwakana mu kintu kye tuba tumanyi. Amatendo ga Mukama, obuyinza bwa Mukama, buli kimu kyonna kya Mukama, kyetulabako n'ekyetutalabako kya Mukama. Era Mukama oyo yalukeesezza ng'oli mulamu, era Mukama oyo yakutuusiza ssaawa zino z'oli mu kuwuliramu ekigambo kye ng'oli mulamu. Amiina. Kati kiki ekikugaana okumwebaza? Ng'oli awo osaba busabi myaka ku myaka okuva we watandika okusaba, osaba busabi wenna ofiira mu ssaala. Kyokka ng'ate akugamba ebintu byonna byonna by'oyagala abimanyi, naye ye ekintu kimu kyokka ky'aba ayagala, mwebaze. Mwebaze naye akukolera ebikulu, mwebaze naye akukolera ebikuuno, mwebaze akamwa ako kateekemu ebibala ebirungi, mwebaze mu bizinensi zo, mwebaze. Gamba mayibe ddala buli mwezi Mukama ku byonkolera ngenda kujjangamu ssente bwe ziti ngende nga ku kyakinziwa abantu abatalina mwasirizi. Bannange nze mazima ebyaddala bino ebirungi byonkolera Mukama. N'otambuza bw'oti bizinensi yange buli mwezi ngenda nga ntwale nga abantu mu ddwaliro mbatwalire nga kasukaali. Ebyo Mukama by'ayagala kwebaza kwa Mukama. Ate munnange ffe twalema ebintu ebisanyula Mukama bubeera butono weebuti. Butono weebuti obusanyula Mukama. Naye olunaku we tunaabukwata tujja kulaba ekisa kya Mukama. Olunaku we tunaabukwata tujja kulaba okwagala kwa Mukama, tujja kulaba ebirungi bye, tujja kugamba lujjo twasuwa dda. Tukwate obwo obutonotono, tukwate obwo obuntu bwe tubuusaamu amaaso. Katoli omuntu omugamba munange weebaze Mukama. Namugamba Mukama mwebaza nkoledde ki? Ntera nnyo obbawulira. N'omugamba weebaze Mukama, nakugamba Mukama mwebaza nkoledde ki? Neweebuuza kati ono ddala kiki ekimuliko? Kiki ekimuliko akugamba okwogera bw'atyo mbu neebaze Mukama mwebaza nkoledde ki? Tukaloba emitima naye nga munnange byonna bye tukaloba bya bwereere. Wamma katweyongereyo ate ne Zabbuli eya 10 omutwe gwa 10 olunyiriri olwokuna n'olwokutaano. Olwokuna lugamba nti muyingirenga mu miryango gye n'okwebaza. Ndowooza owulira, kitegeeza buli we weebaza obeera omuli ku bbampa wali tasobola kulekerera. Mbagambe kiringa nga mwana waka nga yeebaza. Oyo omwana obeera omwagalamu ak'ensusso wadde yeesa abazadde bagamba nti omwana simanya tulina abaana tubaagala kyenkanya olimba ng'omwana muwulize ng'omwana muwulize, omwana gw'otuma omunyu n'adduka, gw'otuma amazzi n'ayanguwa, ate nga buli kamu yeebaza omwana wa mpisa, ng'olinawo ne bakyaguba gw'oyita emirundi 10 nga lwayanukula yenna ng'ajja mu maaso ge ng'atuggubadde. Era oyo oba osinga kwagala ono akwanguyira. Mbagambe ekyokulabira ku madamu wange. Avuba nnyo okulaba atiisika ndeetera oba ka chocolate kubanga amanyi agenda kampa mugambe neyanza madamu. Oba munfuna. Kale bino ebintu tusooke tubijje mu bw'omwoyo, tubizze mu bino byaffe bino ebyensi. Tusooke tubijje mu kigambo kya Mukama, tubiteeke mu bino ebintu ebyensi. Amiina. Osanga kye njogerako mujja kukitegeera. Katweyongere wamma lugamba nti Zabbuli omutwe ogwa 10 olunyiriri olwokuna lugamba nti muyingire mu miryango gye n'okwebaza ne mu mpya ze n'okutendereza. Mumwebaze musinze erinnya lye. Etegeeza tulina kusinza muntu omu yekka, tewava eri muntu n'akulimbalimba nti
jangu tusinze ekintu ekirala tulina kusinza omu ate tumanyi bulungi nnyo mukama waffe wa bujja singa ogeza munange n'osinza n'omuteekateekako ebintu ebirala leero omusinza leero n'osaba Suprema Bikira Maria enkya n'ogenda mu sapule ate luli munange n'ogamba kangendeko mu kkubo ly'omusaalaba ate munange bw'otyo n'otambula bukwaku n'ogenda ekiwamirembe n'ogamba kangende neewummuzeekoko mu Getesmani ate munange n'ovayo ate n'omala n'owuuka n'ogenda mu kkubo eddala n'osinza ebifaananyi munnanga awo gwe kabaka bweddemu tulina kusinza muntu omu yekka ye mukama waffe Yesu Kristo gwe tulina okuwa amatendo kubanga ye nannyini buyinza ye kabaka w'abakabaka ye yatonda bino byonna era okumanya wabanga ye yatonda bino byonna era tulina kwebaza oyo eyabitonda bino ebintu bye tulimu si byaffe. Amiina. So tetulina kwekuluusanya nga tweyisiza ku bannaffe bubi. Munnakoledde akantu mwebaze. Olwokutaano lugamba nti kubanga Mukama mulungi okusaasira kwe kwa lubeerera n'obwesiga bwe bwa mirembe byonna. Singa weebaza Mukama buli kyakkoledde ne weebaza ozuukuse ku makya nga tonakola kintu kyonna mwebaze mulamuseeko. Osuze otya Yezu? Osuze otya Mama Bikira Maria? Osuze otya Holy Spirit? Ebyo ebintu ebyo waliyo Father yakiweerako obujulizi. Buli wookera ku makya n'ogamba nze ngenda kubeebaza ne ziwa essaawa ez'okukola tugeze essaawa 6-8 munange Yezu gyebaleko. Mama Bikira Maria gyebaleko emirimu. Holy Spirit gyebaleko. Ne butuuka ow'ekiro ng'ogenda kwebaka bagambeko Yezu sula bulungi. Awo kajja musanyula ajja kusiima kubanga awo oba omwebaza Mama Bikira Maria sula bulungi ajja kuwonya emitego gy'omubi yenna abadde agenda okulumba mu kiro kubanga weebazizaani kubanga ategedde nti maama we omwagala Mama Bikira Maria. Amiina. Then awo n'oyita naggwano omunene. Amiina. N'omugamba Holy Spirit sula bulungi kubanga ffenna Holy Spirit tumanyi bulungi nnyo yatulambika. Amiina. Ye mubeezi waffe. Oyo yeeraava waffe. Amiina. Abooluganda si buntu butono nnyo bwe butulemesa eggulu naye ffe tetutegeera. Era ku makya mwebaze mulamuse wasuze otya kubanga ozuukuza akuzuukusizza kati bw'obanga ekintu weebale Mukama kikuzibuwalidde kale mugambe wasuze otya Yezu? Wasuze otya Holy Spirit? Kintu kiri simple yajja kusanyuka otandika okyemanyiize ojja kulaba nga n'obulamu bukyuka. Wasuze otya Yezu? Munange nkwebaza okunza okusanga ndi mulamu. Nkwebaza okumpusa mu kiro ekirungi. Awulyoke weerangirireko ebirungi. Neerangirirako okuganjibwa. Neerangirirako amaaso amakakkamu. Buli antunuulize n'obukakkamu. Neerangirirako omukisa ogutalina buyinike. Neerangirirako okuganjibwa. Ajja bikkolera kubanga osoose kumwebaza. Amiina. Osoose kumwebaza awo ategedde nti wasuze naye era okedde n'omulamusa ke kamu akabonero akalaze nti ate nti wasuze naye era omuntu gwe wasuze naye yasuze ng'akulungamya mu kiro ng'akuwonya amasitaani omutegedde nti ye Yezu. Bannange Omukama abankuumire naye nga twebaze kintu kwebaza ky'amaanyi nnyo yadde ng'abantu bakibuusa amaaso. Omukama abankuumire. Nsigadde nze musomesa Nabakuuza Sylvia Buyinza okuva wano ku Jesus is our Savior. Bannange abooluganda nyongera obbajjukiza zino essaala tezikoma wano wabula tulina emikutu gyaffe kugeza YouTube, tulina YouTube channel, tulina Facebook page wamu ne TikTok account. Oteekamu buteesi Jesus is our Savior platform. Byonna ojja kuba olaba kubanga essaala ezisinga tuziteeka ku YouTube. Gyeziyeyo munange osobola okugenda ne weemala ggoga. Amiina. Ne weeyongera okuyiga Bikira Maria y'ani. Bannange omuntu anywedde mu Yezu birungi ki byafuna. Amiina. Okuyiga tekuggwaayo ate era obulungi bwa Mukama tosobola bumanya n'obumalayo.